Abasooti TV tusanyusa okubanga tubasinkanye essaawa zino nga bulijjo akadde bwe katuuka bwe kati ebeera UNVEILED experience program mwe tubatuusizaako embeera bannayuganda mwe bayita mu bitundu eby'enjawulo era nga bulijjo mbagamba lunye tugenda mu ggwanga lyonna Uganda nga tubatuusaako embeera z'abo abantu ababa bakola amawulire era nga tubatuusaako ensonga zonna eziba zikola amawulire n'embeera ebeera mu bitundu ebyo tugibaleetera ku ssaawa eno yennyini eya UNVEILED experience. Robert Mutebige mannya gange ensima bwongerwa era nsanyuka nnyo bwemanga ate nga ntudde emabega w'emizindalo gino okubatuusako programu eno bannayuganda abagenda maaso n'okubanga mugiraba okwetoolola ensi yonna abaana w'omuntu wawangaalira. Olunaku olw'eggulo lwabadde olunaku lwa Headmasita eggwanga Uganda alyabadde likuza emyaka egyo ejja bannaffe abakwata emmundu ne bagamba nti katugende atulabike ntutunula eggwanga Uganda. Naye ate era still olunaku lwe lumu olw'eggulo twabadde tutwala baana mu masomero lwadde lwa kutwala baana mu masomero eyo yabadde beginning of term ey'omwaka 2023 wakati mu kutandika omwaka 2023 ogw'ebyensoma twasazeewo ffe wano ku UNVEILED experience tugutandike n'okusiima wamu n'okubalaga oyo asiimiddwa ministry ey'ebyenjigiriza nga ye Haji Akamulegeya. Ebimukwatako byonna ajja kubyeyogerera naye lwaki ngamba nti asiimiddwa ministry kwe kubanga kumpi buli ssomero waayise erya gavumenti aleseewo ettaffaali aleseewo omukululo aleese enkyukakyuka oba aleseewo enkyukakyuka. Essaawa zino ku ssomero lya Kitebi Secondary School mugenda maaso n'okulaba ku TV zammwe ne ku mitimbagano buli omu kwatufunira muliraba abaali bamanyi Kitebi emyaka 20 emabega kaakati 2023 bwetyo bwerifaanana. Ministry yavaayo n'egamba nti musajja gwe olina kyokoze mu kisaawe eky'ebyenjigiriza era nemukoonera mu stamp n'egamba nti Haji Kamulegeya gwosinga abalala bonna. Ssomero lya gavumenti lya musingi gwa USE oba bonna basome n'ebyekuusa kwebyo. Lwaki njogera bwe ntyo kansooke muwa omuzindaalo asooka tubuuzeeko programu yonna atugenda kugitambuliza ku nkyukakyuka zazaakola mu masomero ag'enjawulo naye ng'ogyeko enkyukakyuka mu masomero Haji Kamulegeya yayogerwako yaani ebyo byonna atuzze nabyo olunaku olwaleero kasooka tubuuzeeko. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Mukama Katonda olw'ekiseera kino ekyolwaleero n'okwebaza management ya Salt Media oba television okusobola okufiisaawo akadde ne mugamba nti kamujje mutukyalireko mu Kitebi Secondary School. Banaye tusanyuse nnyo okubalaba. Naffe Haji tusanyuse okusinkana. Ate era nzikiriza ntwala omukisa guno nebaze bannaffe abo abawaddeyo obudde okutulaba n'okutuwuliriza ebigambo ebikulu byonna. Nze Kamulegeya Muhammad Haji omukulu w'essomero wano tebampita head teacher team leader Kitebi Secondary School. Bakuyita team leader Kitebi Secondary School. Mulundi guli nasomesa era nasaba abekikwatako okukyusa titles z'abakulu b'amasomero nsomero nti head teacher literally kitegeeza nti akulira abasomesa naye essomero lirimu abantu bangi so okugatta abantu abo bonna twalikozesa ekigambo team and a team leader era nebyempulidde byeyogeddeko byonna ebituufu ate ebirabikako tubituuseeko as a result of that team. Nsanyuse nnyo okubalaba mu Kitebi Secondary School. Tuli basimu okubanga tufunye omukisa okukusinkanako omulundi gwaffe ogusoose ndowooza naye nga mu mpapula z'amawulire era nga mulabaawo aze asiimibwa ng'awangula engula ez'enjawulo ng'asiimibwa ebitongole eby'enjawulo naye n'okusingira ddala ministry y'ebyenjigiriza ffe tusazeewo nga programu eno nti nga tamu etandika naffe katutandike n'okusiima kubanga Abaganda bagamba siri yayolesa mubiri leero sigwa ogwolesa naye bye tulaga ku ssomero wano kati bagenda maaso n'okulaba kwe kwolesebwako omubiri okwo Kitebi ogikyusizza nnyo akatiba okajja waako. Ebintu bino nabisoma n'embitegeera kyangu nnyo ekyokusoma ekintu otakitegeera naye nebaza Mukama Katonda nti bwe yampa ekirooto ky'okubeera omusomesa mu courses ennyingi zonna zensomye omuli amateeka omuli human resource omuli ki yampa kino eky'omusomesa nga kya musaayi. Bwe namala okukitegeera ne mmanya kiki ekyandyetaagisiza mu ssomero
okufulumya abantu abagenda okusigala ng'eggwanga lino kwe litambulira. Akati bw'omala obimanya gavumenti neekuwa omukisa okubiteeka mu nkola ng'ekuwadde station webiteeka yange eyekitebi wendi wano naye era nga bw'okyogedde era nga bwe kiri nti na yonna gye mbadde bifo nga sinnatuuka wano mbitadde mu nkola n'okusinga birwa bino. Ate era Katonda wannyongerayo ku bulamu obutonotono nsuubira n'okuteekawo ekisinga kino. Ekibuuzo kigamba obijjawa obikola otya Haji nga tonnaddamu kibuuzo programu yange ebiseera ebisinga ngikola ntambula ndowooza mu mwaka gwonna leero lwensoose okukola nga ndi mu ofiisi nga ntudde bannayuganda bingi bye baagala okulaba wano waliwo abannaffe bwe tuli mu mulimu ogw'amawulire baagenda mu maaso n'okunoonyerezaako ne babaako n'ebintu ebiwerako bye baaleeta. Education Ministry once Kamulegeya made a role model guno gwali mwaka gwa 2020 ebyamabegako baali baagala ekirowoozo kyajja mu ministry nga baagala obere role model ng'abalala balabirako gwe mawulire ga gavumenti bagamba nti Muhammad Kamulegeya leaves a mark wherever he's posted. Buli wova olekawo omukululo ago gonna mawulire ag'enjawulo gagenda gakwogerako. Whatever Kamulegeya touches turns to gold. Mutegedde ensonga lwaki gwe tubaleetedde olunaku olwaleero bingi. Ministry applauds Kamulegeya's exemplary leadership. Ministry Education in a class of his own. Muhammad Kamulegeya n'ebirala nga mubirabaawo akuno konna kusiima okuva mu ministry ba minister permanent secretary bonna aba ministry y'ebyenjigiriza bagenda basiima omuntu omu Muhammad Kamulegeya byakoledde ensiike eya ebyenjigiriza byebyo kakati byetukulaga naye nga gwe tuli naye essaawa zino akogwa agenda maaso n'okulaba UNVEILED experience ey'olunaku olwaleero. UNVEILED kuye yaani mu kiseera kino gwe twogerako. Haji tusookere ku buvo obwo tulyoke tutuuke ku kinyusi. Nze Kamulegeya Muhammad Haji once again nzaalibwa mukadde wange kitange Alhaji Hassan Mugerwa Nakigudo kimenyedde nakifuma kiri mu Mukono district ne mukadde wange omugenzi Proscovia Nachanzi mva mu family engazi y'abaana abasukka mu 50 naye abamanyi omuwendo gw'okusoma abaana basukka mu 50 nga bonna batatu omu actually abaana bali mu 6 nga batatu omu ne degrees ez'enjawulo. Haji oli musomesa tuli ku TV y'abantu. Yes. Nga batatu oli musiramu Alhaji. Alhaji ne multiplier effect yagisoma nnyo mu primary. Yasini kikoyo nkutumiddeko nnyo. Kakati bwe nva mu eyo family ekirungi kye yatukolako mukadde waffe oyo ne bakadde baffe nakwe okutuweerera abaana 5 era bonna bali mu nsi muno bagasa eggwanga. Abasomesa family mu abasomesa bangi abali mu bifo ebyenjawulo. Nze omukubbo Haji tamu yatandise olunaku olweggulo naye waliyo omuzadde atasobola alemeddwa n'okuzaayo ekitundu ky'omwana ku ssomero naye mu 5 mwenna yabasomesa yatusomesa ate nga tuli mu masomero ag'omuwendo ag'ebbeeyi naye Katonda n'atuteekako omukisa gwe ne tubeera mu bifo nga bino nga tuweerera. N'olwekyo njagala okusooka okumwebaza mukadde wange Alhaji Hassan Mugerwa Nakifuma gyali mulamu okuggyako maama ye Proscovia Nachanzi naye ye mugenzi Katonda amusaasire ebyamusobako. Bwe yatutwala mu kusoma yatugamba nga ebigambo bye twajjukiranga ennyo nakati bitukolerako. Yatugamba ti baana bange njagala mukkirize mbaweererera musome muyite mu nsi muno nga temukalubiriddwa. Twabikwata nnyo ne tubiteeka mu nkola ne Katonda n'atuteekerako omukisa ne tujja wano. Naye ekikulu twategeera ekisomesebwa. Olwaleero tulina amasomero mangi okuddamu ekibuuzo kyo agatambula. Tulina ebika by'amasomero nga 4. Waliwo ago agaba mufuna nnyo kusinza ku president, waliwo ago agaba mufuna mpola aga USE, waliwo ago aga private agali mu business n'ebigenderako. So choice gy'otwalamu omwana yiyo. Naye ekibuuzo kye njagala okubuuza nti institutions zonna mu Uganda ffenna tusiŋŋaana ekizibu kimu okimanyi.
tusiŋŋaana ekizibu kya confusion newekanga atwala omwana mu ssomero tamanyi lwaki amutwala gwe batwala mu ssomero tamanyi lwaki agenda kyokka oluusi n'agenda omusomesa tamanyi kikyagenda kusomesa munne bwambala n'afuluma n'afuuka problem oba confused person nga mugamba nti gavumenti etuyambe tulemereddwa gwojjeeyo gwofulumiza product gyofulumiza yeeyo nekyo kiwayagala abeere kyekiri essomero nkitandikiraawo teriwaayo mwana magezi ga njawulo nkyogedde emirundi mingi essomero tiriwa mwana magezi ga njawulo tekiriiyo era tebakulimba ate ge batugamba getujja okunona ku ssomero gwamaki kyenjagala okunnyonnyola okimayo experience bw'ojja mu kitebi secondary school era njagala kino abandaba n'abampuliza banfollowing tulina ebintu 5 byetuteekako amaanyi ekisooka mpisa ekyokubiri kutya katonda god fearing ekyokuna honesty beera mwesigwa w'amazima hard work and decency ebintu ebyo 5 omwana bw'abitegeera through experiences tumuwa asobola okukompitinga njagala okubuulira muganda wange namwe naaba tulaba amasomero gonna okuva ku lyonza okutandika okwogera ku lyosembayo ffenna tulwaninga curriculum yeki tusomesebwa abasomesa bebamu abasomesa bali mu universities zanjawulo and what have you kyekimu timetables ezimu lwaki olowooza nti ono avaayo nolowooza nti mugezi nnyo ono musiru nnyo n'ebigenderawo aba developinga curriculum olwaliro mwenna gye mulaba eno musooke mudde mumanyi lwaki bagidevelopinga. 1 curriculum ya developingibwa okusobola okumeasuringa development ya brain y'omwana nti omwana kyova constitution yaffe ekugamba nti omwana from age ya year 1 ku myaka 18 tusuubira nti obwongo bukoze eki bukuze naye okula kw'obwongo bukula butya zino puzzles solutions zetubawa ojjukira gwenga oli mu class osoma ne bakusomesa solving the simultaneous equations akusomesa life experience nti ofuluma awaka ng'olina ebyetaaga 2 ng'otolina ssente oba olina ntono how do you go about it wewakulolongutanya omutwe guli okusolvinga equations era kati ensi ekugambye solve the equations now that is the brain, the mental part of it. Era mu kudevelopinga kw'obwana ofunamu results nosobola okumanya nti ono yafunye 4 ono yafunye 3 ono yafunye omanya nti obwongo oti bunaa kudevelopinga and what have you naye ekigenda okuwangaaza mu nsi muno n'okufuula successful mu ekyo ky'oyagala okukola ye experience gye wafuna mu ssomero gamba nga tosobola kubeera ku mulimu gwo lw'oyingira ku mulimu gy'oli bakubuuza grades wafuna mu senior 4 ndi kumakya bakimbuuza nyingira ndowooza nga newenfulumira nga banjire tewali addamu kukibuuza kukikufulumya naye that is one part the entry point baagala okusooka okumanya nti obwongo bwakula yes now ekigenda okuwangaaza ne bakozi banno mu kampani eno mu organization eno ne bakuwa promotion is your relations with others. How would you get this? Tutwala abaana ku masomero to give them that experience. Kubanga tewaliyo nsi gy'ogenda kuwangaalamu ng'olimu na mwana wa nnyoko na kitaawo oba ng'olimu na maama wo ne taatawo. N'olwekyo why do children go to school? Omuzadde asooka akimanyi. Olwaleero osiŋŋaana a lot of crisis mu masomero agamu. Oli alowooza nti kubanga essomero lirina ebizimbe ebyakalina eby'amaanyi kitalo nnyo omwana agenda kufuna bugundi. Tokirabanga kaba bavudde mu masomero g'olowooza nga bali ku malwa banywa ng'atambale ku switi magundi. Now point eriwo egamba nti bwe tumala okufuluma after the cycle ffenna tugenda ku mulimu gumu competition twawule abasajja n'abalenzi. N'olwekyo this is very important nti bw'otwala omwana mu ssomero in the first place tumutwala kukola ki? One, buli ssomero lisobola okusomesa curriculum, nesobola mathematics, nesobola okusomesa English, biology, chemistry nga bw'ali with the art gwenkugambye nti bameasuringa ki?
Bwongo. Naye bwe tugenda ku UNEB, you remember we subject them ku bibuuzo byebimu, correct? UNEB nekoleza nti ono obwongo bwe bwali bubulamu, ono bwali bukoze eki, ono bwali bugize. Now where we have a challenge wano nti waliwo bannaffe bano abafuna abaana bano ababa obwongo obulungi ne babatwala era batunulidde bwongo, even ku senior 4 nabo ne bafuna bulungi, ne ku senior 6 bafuna bulungi, naye ate sometimes ne beerabira core values of the school. Nga batutte cream. Yes, cream in quotes. Kubanga kyoyita cream kiyinza obutaba cream ku developinga ggwanga. Kigasa kyo okubeera ng'olina kamu mu mathematics nga tolina mpisa. Kigasa kyo okubeera ng'olina kamu mu English nga you don't respect bakama abakutwala, nga toli creative ne mu mutima gwo temuli mu Katonda. Kina makulu ate kirira. Nze mu masomero gembeeramu gonna nga Kitebi Secondary School wendi olwaleero amaanyi gange gonna gali ku core values. Era bw'ondeetera omwana mu Kitebi Secondary School tajeti yange eri nti afulumye naki, alina okufuluma ng'empisa zikyuseemu. Naye kino kijja na byakulabirako. Yes, you are looking at this mental part of it. Kwanga ne bwana bana tubalina n'avaawo n'afuna first grade, senior 4, n'afuna class Makerere, bagende Makerere University. That does not, it's not enough itself. Ekyo tekimala. Mu nsi eya competition mwe tuli, omuzungu agamba nti good qualification can take you to any office but character will keep you there. Ekirimu grade tekirimu. Nolwekyo wano kiki nti values nziyigiriza abaana ne bannange ntisobola tukola essomero. Era kyova olaba nti tusobola okuga nti essomero lirina abaana abasukka baweza 4,000. Yeri single structure okuba nti nnungi nnyo. Naye genda ojje kusanga eryo n'amasomero nga malungi nnyo ng'alina abaana 2 in school. This is all about trust. Era njagala okwebaza ba stakeholders bannange abantaddemu obwesige okusobola okukola omulimu guno mu ngeri esinga obulungi, nti nze nsobola okubaweereza ne bampa abaana mu Kitebi Secondary School. Bwe babampa nja kwongera okukola values. Tweyanziza nnyo tweyanzeege Haji Muhammad Kamulegeya. Abantu bangi balina bias. Sijja gamba bungi bwabwe naye abantu balina obutakkiriza amasomero ga gavumenti. Emu ku nsonga etuleese wano kwe kuba nti essomero lya gavumenti lirinako enkola ya bonna basome naye ate lirina abayizi ate nga bakola bulungi. Kitebi ekikola etya? Omuntu asooka ddeyo ategeere nti gavumenti kyeki. Gwe kennyini gwe nange nze gavumenti. Ali waggulu waffe is His Excellency the President. Yatukulembedde ffenna tukolera ggwanga lyaffe. What is the motto of our country? For God and my country. What does that mean? Kulwa Katonda n'ensi yange. N'olwekyo tusobola okutegeera ekyo article 1 of the Constitution of Uganda egamba eti power belongs to the people. Kaakati abantu ffennyini ffe gavumenti tutandikiraawo. Kiki ekikozo? Nange okkiriza nti ndowooza nange amateeka mwegali. Obadde gisooka okaliyo katono amateeka mwegali. Now this way we need to go back. Tukikola tutya? Gavumenti bw'omala okukitegeera nti yeggwe, njagala kuddayo okukubira mulangane omuzadde ategeere nti gwe gavumenti, n'omwana ategeere nti ye gavumenti y'olwaleero n'ey'enkya. Tutuule wansi nga tugoberera abakulira institutions ezo tukkaanye. Gavumenti yaleeta policy ey'okuyambako abazadde naddala abayinza okuba banafunafu, nereeta policy neziwa enkola kwetambulira. Kankugambe ku baana from senior 1 nega nti omwana wa senior 1 ajja kusasula gavumenti emusasula emitwalo emeka? 5. Era yo gavumenti gandi this is my contribution. Naga nti genda ku ssomero. Ebintu bingi ebyaffecting okudevelopinga ku bwongo bw'omwana mukyo mulimu endya ennungi etuyita feeding. Kakati eyo feeding gwe nnyini mwana mukadde we naawe omwana n'omusomesa mutuule wansi mugyogereko. Bwe muzuula nti kino tekyetaagisa, jjukira nti gwe akwira essomero eyo that is going to affect the development of the brain. Awo njagala tutageraganire wa abantu obaluzingira point. Bw'omanya nti kyetaagisibwa mu development y'omwana musale amagezi mukikoze mutya. Biki ebirala byetaagisa? Mwe abasatu
bwe munaatuula awamu nga muwuliriza mukama wammwe abatwala mu maaso gwe tuyita team leader, mujja kusobola okukola ebintu biki bingi nnyo kireetere n'abantu obutakkiriza nti oba oli awo lino ssomero lya USE. Abantu abakulembeza ekigambo nti USE schools and ABCD balwadde bwa bwongo. It is true, it is a USE school, tukole tutya. But there is that element, it is a school. Tetulina kwekubagiza. Era wali olabye ebibuuzo ebijja nga bagamba nti bino bya USE byokka. Wali olabye ebijja bagamba these are the first world schools byokka. Byonna bye bimu. Naw kiki tulina okwetagisa? Know your purpose gwe ng'omukulu w'essomero. Purpose number 1, mobilize the stakeholders in the school. Obagamba nti abaaye, we are the government. Bw'oba olowooza nti President Museveni is the government, he is the leader of the government. But President Museveni is leading you and the rest of other people. N'olwekyo nkikola ntya? Nkikola kubanga nina kye bayita resource mobilization. Sente tuzirina naye nina kye bayita resource mobilization. Manyi okumobilizinga resourceful people abasobola okutukwatirako, abantu abalina omwoyo for their government, for their country, nesobola okutwala ebintu mu maaso. But equally naawe ng'omuzadde kola roolo yo, because you are part and among my resources. Benna okumobilizinga naawe omwana okole part of what you're supposed to, because you're among my resources. Nze bwe mba nnoonya obwongo bw'okukula ng'omwana, naawe making sure take your time osobole okubeera. Kubanga kugamba nti buno obubonero bw'olaba, it's about the mental developmental growth. Bwe tumala okuapprovinga UNEB n'ekogu nti obwongo bukuze, ne tubagamba nti genda mu nsi okompitinge. Naawe ogenda kufindinga omwana yavudde mu ssomero gundi, yavudde mu gundi, yavudde mu gundi, over the same. Ojja kusanga nti guno omulimu gw'okola ng'oli ku kamera wano, nti omwana ono abadde ekitebi ayinza okugukola obulungi okusinga yavudde mu ssomero gundi. Ate nga weekanga ng'oli yafuna buna. Naye buni obwongo naye n'experience bikwatagana. So answer number 1 to all the heads of institutions, naddala agali mu category eno, bafune eddagala ly'omutwe baleme kulwala mutwe, nti ekintu kyonna kyokola kiva mu bwongo. Kasita olkeera enkya muganda ne weeteeka mu bwongo nti ndi mwavu, you die poor man. Why? Buli muntu akola ekirungi n'ekibi kitandikirawa mu bwongo. Kati gwe kasita omanya nti this is a USE school erina kubeera stagnant and what have you, that's your mental problem. Etandikidde awo. Naye ddayo ogambe the purpose why you were created and why you were put here. Lwaki olowooza essomero ddene weetirimu headmaster omu? Anti team leader. I'm the chosen one. Ye Katonda yannonda. I'm here because of the God's favor. N'olwekyo what is my purpose in being in this school is to mobilize. Nekugamba nti oluwa nti nkwetaaga. Aren't you in media? Yeah. I need you. Having a conversation with you is more of resource mobilization. Can you have this conversation with anybody? Tekisoboka. Kituufu. Kakati kino is a skill kyolina okuba nga wategeera by experience. Nze university zitukoze bubiri nti zigenze zi fragmentinga bu courses wanne wali ne wali ne zijja mu major courses. Ne bagala is a course of sociology. Omwana akola Bachelor of Arts in Sociology. Now, being together with other children here is sociology enough. What I'm doing here, I'm doing sociology because najigira musome, but I don't have any qualification in that. So, bwe tubanga tuli ba taking our institutions to other levels, tusobole okumanya 2 things. 1, what is your purpose in that place? Number 2, you must have had resource mobilization. Abantu bategere ekigawo resource. Olimu omugawo resource alowooza ssente zokka eziri mu wallet. Nedda. Abantu abalina contributions ez'enjawulo, obwongo obw'enjawulo, you need them. N'abantu abalaba gye bali. N'abantu abasoma bamanyi eriyo abantu abakoze ebirungi ng'aba Haji Kamregeya tugere tunyumyemu, because bwe tunyumya wano ffe mbi tufunamu. Ate n'abatulaba bafunamu. N'abatulaba batufunamu. Nze nfunamu mu ggwe, abatulaba bafunamu. Naye n'ojja n'osiŋŋaana nakugamba nti atwala omwana ku ssomero tamanyi, gwe batwala tamanyi,
nagenda omusomesa takola ki tamanyi. Why would you for God's sake ogenda mu banka n'olya loan kubanga owulira nti omwana wange yeetaaga kubeera mu ssomero gundi kuba nene battu omwana mu ssomero ki n'amaliriza okuvaayo ng'ebintu byonna bitunze ng'osuubira nti olufuluma bw'ati agenda kubeera bulungi n'ofuna stroke kubanga he cannot compete globally. Naye even newankwadde kugamba resource mobilization nti amasomero ga government and ABCD, even the government itself tugikubiriza esobole okubeera ng'eyongeramu facilities kubanga some of these kibaleta confusion okulowooza nti amasomero gano agalina facilities ez'amaanyi oba oliawo gananyamba omwana n'afuna obwongo obwaki obw'enjawulo ekiyinza obutaba kituufu mu ngeri emu oba ki endala. UNVEILED experience ye programu tuli abagenda maaso n'okutulaba tuzze ku Kitebi secondary school essomero ya gavumenti mu Kampala wakati ndowooza eno Kampala tetunayingira Wakiso atubalage kubanga bingi ebyogeddwa ku masomero ga gavumenti bingi ebyogeddwa ku masomero agalina enkola eyo ey'abaana baali bayita bana basome naye kakati ndowooza bonna basome bingi ebyogerwa bingi ebyotolera ku masomero gano tujjayo kye tuyinza okuyita model school ne tujjayo ne goyinza okuyita model team leader tubalage ye akikola atya mwe abali eyo beera buvunaanyizibwa bwaffe okubalaga ate nammwe ne mubaako kye mumuyigiramu kyekigendererwa kya programu eno nammwe mukimanyi. Team leader we natuukidde ku ssomero lyo ebweru oyanirizibwa beauty munda oyanirizibwa beauty byonna gwasalawo obisengeke bwoti naye nina ebintu ebyenjawulo byendabye mu ssomero lya Kitebi secondary school byembadde sirabangako mu ssomero lya gavumenti abatulaba ngenda ku masomero mangi nasomera Lubiri SS lya gavumenti simanyi balirina nalyo enkola ng'eno sijja diyingirira nnyo naye bingi byendabye ebyawukana ku eryo ndyogerako kubanga gye nasomera biyitirivu nnyo byensanze wano ebitali eri ngenda kumenya kimu nyaniriziddwa CCTV cameras okuva yenayingiridde ne bwe mba ngenda mu kaabuyonjo ziba zintunuulidde na wano zindaba gyetwogera kyonna kiri under recording eyo security mukirabye ekyo kimu era muzirabaawo ekyo nyinza okugamba nti ok kale naye enkola eya buli mwana okuswipinga nagirabako kemmengo naye ate ey'emmengo tefaanana naye wano kubanga abaana baswipinze nga mubalabaawo nga naye ekifaananyi kyabwe wali kijja simanyi birala bijja ebyo goba obitunyumiza kakati abaana 4,000 okukola lolokolo yaabwe enzibu 1 etwala obudde bwangu mu kusomesa omwana oba mu kumuyigiriza tulina okubanga all the stakeholders tuli wamu kati nagenda e Scotland nendaba enkola yaabwe ey'emirimu given the globalization nga bwe tuli nembaako technology gwe nakoppayo nemuleeta yeya kaadi yange eyo technology that is attendance tracking device nga bwoziraba tracking device eyo gira nti omwana bwajja nayimirira kumpi naye naye naswipingamu bwepo kaadi yayo mulundi gumu omuzadde afunirawo message instantly nti omwana ono atuuse ku ki omuzadde immediately oba oli ku simu ya smartphone oba ya ordinary message nagikola nti ya ordinary nayagala njibe message nga ya smartphone nga ya kifaananyi nemmanya namwe abazadde ayinza okuba nga tebagikola ki tebazirina naawe tekikomaawo bw'amala okufuna message nange enfuna ne ofisi yange eya M&E monitoring and evaluation message egifuna waliwo ne office eyo yes eya monitoring and evaluation nekitegeeza ki nti by the end of the day nsobola okumanya how many children abatali mu ssomero kubanga abaana bali ku system abatazze era by the end of the week report nsobola ogikuwa by the end of the month report nsobola ogikola ki lwaki nti okumanejinga omwana ali mu dde naddala mu mulembe guno kizibu nnyo n'olwekyo tukole fembi nti bw'oba tosobodde kufuna message eno ku simu yo please come to school obuuze muzadde muno gwe wakwasa omwana lwaki message saagifunye gundi yasomye then the records of classes and what have you say nti gyali and what have you naye nakyo
ekyo kituyambye nnyo okucheckinga indiscipline naye newankubadde ekyo nkikoze era nzirayo ku buvunaanyizibwa okugamba nti for us okuweerera omwana jangu tubeere fembi. Now there is another monitoring system eyo nendaba another loophole jenina student technical team yangu okulaba nga njitereza banadde nebuuza nti what if omwana ono kaadi eno agiwadde munne neegira kaadi eno agiwa munne n'agiswipingamu naye kaadi eno wama ogiswipingamu teeta kifaananyi nolwekyo nemesage tojja gikola ki sikitegedde nkugambye nti system yange eyo ogiraba omwana bw'aswipingamu bw'ati ekifaananyi kijja ekyo nkirabye n'akiraba wali nti ye yennyini what if omwana kaadi agikutte n'agiwa munne nti genda onsalizeemu eyitamu mu mashini bweti naye ekifaananyi tekijja kujja kubanga si ne message tejja kukola ki bw'okwata kaadi nga si yeggwe wali kamera zikulaba nti si yeggwe era tezireeta kifaananyi kyo era tejja kurekodinga nti wooli era bw'aswipinga kaadi etali yiye eyo ebeera ngaazi wabula message wanenze ensala naye tegikanyugayo lwaki nti being together tusobole okumonitoringa indiscipline ebintu bisatu byebisinze okuleeta abantu okwonooneka biwulirize nnyo ekisooka myaka age nti omuntu omuwa omubuliriza yagamba nti obuvubuka obwobwana obutottabirya ddala nti mu myaka abaana abo gye balimu it is another form of madness beetaaga too much supervision omanyi supervision etaaga ku mulalu nabwe yeetaaga eyemu supervision gye bakozesa mu balina obulemu ku bwongo oba ku ki nafuka okusinga eno gye tukozesa ku bano supervision woddira abantu abalina obula mutabika bayinza okukuba empiso okumalamu amaanyi nobeerawo ngaoli very humble fe tukuba mpiso but we are dealing with this physical madness netwogera naawe netukola ki netukubuulira netukuza wano mbawulidde ku asembula badde mpulira tiimu togiwudde nga ebigo byogera oyinza okweka nga aliwo omwana aweza emyaka nga teri mukadde yali amukadde ebigambo ebyo and that is where the point is nti buli muntu yenna mu nsi muno ffe tumuleeta wamu netukola naye omu muzadde omu muyizi omu musomesa ate mulimu neyayiga n'ataayiga bonna tugenda nabo wano so ekintu ekyokubiri kyembadde nkubuulira ye environment nti environment omuntu mwawangaalira emukyusa omukuteeka mu mpisa zeyeyisizaamu oba zaalimu environment eyo so bano abaana environment yaabwe bwe bava noddira omwana omuwala nga bwe balabika obulungi nayita mu bikemu by'abasajja bano abanywi benjaga abatamiivu n'ebigenderako naye sometimes an issue etwaffectinga ekyokusatu kya economic status nti gwe obeeranga ne mukwano gwo nga yali mwavu n'afuna ssente n'asigala nga yiisa kyekimu omanyanga nti yasoma he went to school era yakola ki yasoma kubanga oyinza okugenda ku ssomero n'obeerayo n'otayiga end of the experiences abazadde bamanye abazadde bazuukuke baleme kulowooza nti nkwata omwana ono mutadde mu ssomero ebyange biwedde and what have you the world is going to get problems lwaki olowooza nti many thousands if not millions of people bakugamba nti balina degree nti tulina mirimu character what did you learn from school yes you went to school you studied naye wayiga ebyo bintu bisatu byanjawulo bwe tugamba omwana nti wake up by 5 ogende morning prep is a training gwotuuka ku mulimu ogwosaameka ate nno oyogedde ensonga kubanga nze nkola mu morning show eya tv Monday to Friday omusunsuzi naye bukyanga ndowooza mala secondary siddangamu kufuna tulo beyond saawa 11 now this is a very good example oyina wadde newuwo nakuzukusa siteekangako alamu era mpulira mikwano gyange alamu yampiseeko yakoze eki okuva we twatandikanga okukuba winter nga ndi mu olevo ne tukuba winter nga ndi mu elevo kati kyammanyiirirayo bumanyirizo keera kati wasoma n'oyiga now what you got from your school and you are going to school the time they used to wake you up they were preparing you for that si buli muntu nti asobola okukikola
era oyo akugamba nti alarm yampiseeko even the morning and full of excuses bajja mugoba. He cannot maintain that time wetuka nga tokyalina ku alarm tezikyakuzukusa. You cannot. An explanation zikoze eki. Why? Because there is a training. Bwebaleeta omwana wano n'omugamba nti simba emmere these days waliwo amasomero gengenze ndabanga n'abazadde baffe balowooza nti kyekimu nti simanyi abaana when they go to dining n'emmere balina kugireeta kibayita mu dining and baba tebagireese that can cause a strike. Get out of the school and go to the world. That's when you realize that rubbish. Nti mukadde oyo yakwata enkumbi n'asima entaana n'akuziika ng'oli mulamu kubanga olowooza and everything is served on a silver plate. I have seen this as a result of competition. No singer, there is somebody nagamba nze omwana wange mutwala mu ssomero kubanga in the bathrooms balina even heaters amazzi galina okubanga ate amazzi agwokya and what have you. Is that the world? Ejagenda? Siganaabangako. No, this is a training ground. This is a training ground. Buli essomero lino lyakola chikuwa training of itself. How to hustle and eventually become a hustler. No Rachel, chichi omuzadde kiyali goberedde nga atwala omwana mu ssomero is the key issue. In a program simanyi obeena buli byogera kate nina abantu benzibiriza bwenti nenzijukira tutambula eyo mu bifo ebyenjawulo nga tugenze kuwumulamu ng'abantu naye obeera n'emukwano go n'agaana okusula mu woteeri lwakuba teri mu mazzi gookya. Akali mubuuze akali kyenva nkugamba principle enkulu nnyo gy'olina okuteeka mu nsi muno is the issue of flexibility. Amazzi gano agataliimu bwokya ne bigendako abaana tubaleeta mu ssomero abamu tumanyi nti balina babisobola bugundi naye ebyo si byabwe byabakadde baabwe because they worked for them. Train this child for any environment. Training omwana ono mu environment bw'osooka okumanya, and this is where the problem is. Nze kuge nti abazadde bangi batunze amaka gaabwe bankasutta ebyabwe, abazadde bangi batunze amataka gaabwe. Omanyi lwaki? Nti mpeerera omwana enkya omwana ono agenda kunfuula bulungi okusingawo. Who tells you, my friend? One, okuweerera omwana ono is your responsibility abeere bulungi. Okay? Naye ekikulu otegedde lwaki omuweerera. Olina okumuweerera ng'otegedde nti njagala ayite mu nsi nga takaluubirirwa naye ku ssomero akimanyi ki. Tewali oluzungu lwonna omwana lwayogera by end of P7 aba alumazeeyo eri olupya. Nateriyo. Kakati kiki? Kyemudde kugaa nti aweerera tamanyi, gwe baweerera tamanyi, sometimes even go to schools nga nekyasomesa takikola ki? Takimanyi. Awo wava confusion. Naye olwokuba nze nalowooza nti bwe nalaba ekizimbe kiri nendaba essomero lino nendaba baasi eno buli kimu nja kuba nkikoze eki. Ani akugamba nti osobola okutwala omwana wo n'omuforcinga mu lyo olulangira nga tali waamu n'asurvivinga? Tekisoboka. Leka akolera obulangira bwe. Bakugamba nti obulangira bw'omwavu kusoma na kwekolera. This is the training. The child omulese ku ssomero okubeera trained. Ate bulwana training nga bukyala be wano tekijja muva mu ki? Mu bwongo. Nkuwadde example nyangu nnyo ne tiimu yonna gy'okola nayo nti kugwe bw'oba ozuukuka kujja ku morning show nga bw'ogikola ewuwo olinayo warden nga bwe tubateeka wano mu bisulo. Warden is a member of staff. Kati wenna akugamba nti am a head teacher nga warden si musomesa. Who is heading warden and who is monitoring maintaining guiding warden? Warden ogugwe omumwesizaaliza okusa abaana bano. That is the experience ekute mu ssomero. Nakyo bwe okutwala omwana w'omusomero. Why do you stress? You go and look for team leader in Kitebi. Nga munange ebizibu by'omwana biwe ne weebiti. Bimbule be very open. Nkugambe nti omanyi ku bintu 3 oba 5. Bintu 6 byensomesa njagala omwana ono afuneko. They are there. That discipline, honest, hard work, smartness. Tondaba? Nkulaba. Bagenda nti ngenda ku award. Nedda se. I was trained. Let me tell you. Ensi eyagala okulaba nga bw'oli before nga tennawulira ky'oyogera. Ne bw'oba ng'oli mugezi otya ng'owandiika ku mazzi yowa presentation
the way you present yourself to anybody is good enough to punch the impression. Omwana ono jja n'omugamba nti put on the tie. Si kubanga tumubonereza. You cannot be a very good headmaster ng'olina olutalo ne tie. This is a corporate way. Oli mutuufu. And maintaining it is not easy. Did you know lwaki many of the uniforms baleeta abaana bagamba mulina okuteekamu white? It is another check okulaba omwana asobola okumaintaininga that value agikola atya. Keeping a white shirt from morning to evening is not an easy thing. And turning it to a week is not an easy thing. That is it. It's a training. Kyeweetaaga mu nsi. Gw'onookola na banno nga gwe mu organization gwe mukyamu. Si luzungu bano babeera nebagamba nti wulira omwana wange wegundi bwayogera oluzungu balulya. Ate balulya. Luleeta emmere ku mmeeza. N'emirimu terugaba. Ffe bakama b'abantu tunoonya nnyo many issues zetutunuulira. One, commitment. Gundi loyalty obugonvu bwo n'ebigenderako nga bwe biri byonna biva mu kuwaki. Now ekireese obuzibu mu community kwe kuba nti abaweerera tamanyi kyayagala ne gubaweerera kyayagala takimanyi, and in some schools ne kyagenda okusomesa takikola ki takimanyi. Ne tufuuka mu state ya exploitation, and the school tells you njagala 3 million ogenda kunguzayo different brain. Abazirina baziweeyo fezaffe wano ziri affordable emitwalo 2 omwana afuluma nga agenda na ku government university, government sponsorship, ng'avayo empisa azirina, degree agirina, time wetuuke wa competition. Mwana munaku yakula mu mbeera ya kinaku, organizations bezaagala, and that's all. Naye gwe ali mu government oba oli mu kyefo ekyawo waggulu, gw'olowooza nti omwana w'empisa tazeetaaga wabula yeetaaga those facilities, wanagenda okutuukira wa graduating era ng'oli mufu. Is he going to compete? Ye program gye tulimu mu ssaawa zino UNVEILED experience tukyagenda mu maaso. Tuleese tusampolinze essomero limu nga ttaamu etandika erya Kitebi Secondary School, essomero eriri ku musingi ogwa gavumenti. Batambuza batya ebintu byabwe. Gwali eyo boli wa private oli boli wa gavumenti, baka ekyokuyiga kyojja mu mboozi ya Haji Muhammad Kamulegeya, kubanga natandise nakulaga okusiimibwa kwa zaasiimibwa ne gavumenti negamba nti tumwawule ku balala abeerera omodo nga bala bonna bajja kuyigira ku ye. Essomero ndisanzeemu standby generator ennene neneewuunya, badde sikirabangako. Ssaawa zino bwe gagenda eri gye nasomera ebeera nzikiza. Era senga Katonda atukoera ekyamagero ne gagenda, gw'ofuluma muno nga totegedde na amasannyalaze gagenze eri automated. Actually ekigambo ekyo kyolaba to be a role model nature exemplary leadership. Amasomero gano goyogeddeko aga USE ge gasinga mu Uganda obungi, naye facilities zino ezimu oyinza obutasinga, naye tewali azimpa nti gavumenti yazimpadde nga wempulira bamu bagwagana n'ebigambo gavumenti yamuwadde, teziriwo. I have told you this is about resource mobilization. Ekyokubiri nkugambye it's about the purpose. Njagala okubuuza, olina abaana 4,000. Am I not competent enough to be a role model? You are. But how can you become a role model ng'omwana akeera n'abaana emyaka 4 talina kyakuyigiddeko? My coming out and I stand there, anybody can say I would like to be like him. Never seen a sente mu nsawo, but I look presentable. Kituufu. Isn't it? Kubanga nkugambye nti by training bakugambye ensi yeetaaga okukulabanga bw'oli. Nange olumu mbakubisa ndabika. Of course that's impression. Nefugenda mulimu. But be smart. Somebody nze olumu omusajja yali agenda kutta kalya yange ng'asoma. Era nakirowoozaako nnyo, kyannuma nnyo n'okutuuka olwaleero. Omusajja yajja mu class ng'atusomesa economics, ng'asomesa man and banking. Nenge ngatte guddu lubege. And I looked at this man. I felt very bad because I was embarrassing the children. Nga ali ku man and banking, gundi credit creation. Naye towards the end, I was forced to ask him. Some was a publicly. Nagenda mpola ne mmuuza, sir, do you have, the relation has been very interesting. Yes. Do you have a bank account? Surprisingly, the man did not have a bank account.
nakugambye nti there are some people nga newakimusa takimanyi. Now how would you teach creative creation nga tolina na bank, tolina na attachment na bank? And this is very big. By the way mutuufu. Yes. It's a very big challenge. Nti naffe mu buweereza bwaffe wennyini bano abantu abavudde mu institutions ne bagenda ku universities ne bava mu universities nga tebayize ate ne bagenda mu masomero gaffe, they make what we call multiplier effect of the madness in schools. Bw'oba oyagala omwana ayagale mathematics, mutegeeze lwaki omusomesa sets and triangle right from primary. Era omubuulire omuntu ategedde topic ena asobola kukola ki mu nsi. Buli topic ogirabaawo mwezo subjects core 4 eziri wansi course number. Most of the science courses in universities ziva mu math and science, but politicians bava mu SST. That is why you can see bakusomesa where we cram and you do all those bits. But lawyers bava mu English, the language and reasoning. Naluyiwa wali osegede kubanga buli course ine ebyayo. Senga olwali wazenga you are interviewing me from the legal point of view, ate senga terms tuli musize zino ekituufu asinga kati ndi mulala ekituufu kituufu. Era twabadde ne listenership gundi team yaffe twali tugijeeko nga kati yeetaga balandi friends era singa lwe lwemire tulimu okitegedde. Naye olw'okubanga naawe in sociology ndi mu education, the information gyempa erina okutegeerekeka, eggwanga lyonna byekikola ki netegeera. Naye ebintu bisatu byenjagadde mu sheno bibeere well highlighted, bitegeere nti bw'obanga otwala omwana wo mu ssomero noonya values, tonoonya bizimbe, tonoonya mamotoka manene, tonoonya swimming pool, noonya values ezigenda okufuula omwana wo ow'enjawulo. Buli lw'obanga oyagala okusolovinga ekizibu sooka ono emanye kozi yakyo, emanya ki ekireeta bino nti double shift, ki ekitaliiwo nti twetaaga bizimbe n'ebigendamu mu bizimbe. Nenkola ekirina okukola nga Headmasita by doing resource mobilization, ebizimbe ntubifuna era tulina classes. But even then before double shift essomero lisingana nga abaana basomera mu tents. Etenti ebyo bikadde bateekawo because the classes were not there. During my regime ekyanganzija wano nsobodde okuzimba sofa ndowooza mpeza 50 classrooms. Nze nina enkola era nga naye bwozze wano nja kugamba nti tova wano ti nga toddiza Mukama Katonda byakuwadde. Eno sooti TV ya banaddiini, eddiini mutukubiriza okuwaayo ekimu eky'ekkumi naye bigenda nakumbalaba mukwano gwange tomulaba nga nkubiriza ekimu eky'ekkumi wayo ekimu eky'ekkumi nange mpaayo okimugambira waliwo omukolo gwaliko mugambe musajja wati okuwa ekimu eky'ekkumi. Ani Pastor Bujinga mugambe nti mwagala nyo tanyo omufolowinga naye emphasizinga nnyo abantu ku kimu eky'ekkumi. Mugambe yagikambe gagabe balekubiriza abantu ku kimu eky'ekkumi naye akugambye nti naawe waayo ku kimu eky'ekkumi eri Kitebi Secondary School. Waki mutuguleyo obutebe 50. Katonda akyetaaga nnyo. Eno message njagala ogiwe Pastor Bujingo. Naye nga bw'ogiraba nga bw'otunudde mu kamera kati ali mugiraba. Mugambe nti Haji Kamregeya team leader wa Kitebi Secondary School 1 akwebaza nnyo emirimu gy'okola n'obuweereza obulungi era yakwata nnyo ekimu eky'ekkumi naye akugambye nti Kitebi Secondary School okubeera ku mutindo gweriko nga temuliimu kimu kya 10 kya pastor. Bwe ngambira Pastor Bujingo obubaka nja butuusa Pastor Bujingo mugambe usually nze ndi Haji siva kukaba yamu siva ku program ze musaba nnyo naye mugambe nasinga okukwata mu preaching za pastor kyekimu eky'ekkumi obuvunaanyizibwa bwa buli muntu yakisomesa nga Katonda bwe yakikubizigira era endiga ne zikireeta nebukuba kutusabira mu tusabiri essomero lituge erikola ki welina okutuuka ate otumye weesitukidde obubaka butuuse butereevu era abufunye. Amiina sewa. Ekisinga okunsanyusa nti Tuesday akeererawo ddala era waali ku Tuesday mugambe kubanga programu esooka eyokubiri omunyo ku makya
sawa 2 paka 3 Napolo tusiime bwagivaamu addira ddala ku TV ate tewali kyamisinga ku TV pastor obubaka butuuse Kitebi Secondary School bwetyo bweyogedde essomero lya gavumenti ate oli musajja wa gavumenti mujja muli muzza muno tugende mu maaso kimu kya 10 implementation of the curriculum kiwedde wange curriculum ye so mugambe nti curriculum ye agitu extendingireko one oli haji bwenakuŋŋaanya kimu kya 10 nga tukiweereza because we need one another ate kyensinza okusanyukira wano yaniriziddwa nnyo abamu ku bali mu ttiimu yo nga basaba naye nnyo actually abagoberezi be basinga obungi mu church mu ssomero muno naye is really a good man kyenjagala omanye nti ebigambo bya Katonda amadini gonna galina bimbulesinga ng'ebiri nga wolegamye tekirimu bwa haramu okugamba abantu nti mu ekimu kya 10 tukole emirimu gya Katonda ng'owudde mbadde nkisaba neekwese ate weekwese kisabidde ku lutimbe ensi yonna ekulaba era nkugambye mu byotakeereya kwe kutuusa kubanga ojja kuyisaako pasita emikisa ekyo kyo kiwedde ekyo kyo naye mugaye nimwagala nnyo era mutumidde nnyo weyo ne maaso agiwa n'abaana bano abasabireko mugambe he has a very big following mbadde suubira nti haji onaayogera ku pasita Bugingo by the way mukwano gwange we've not met naye munyumira nnyo kuba mufollowinga nnyo amiina nnyo you see eddiini eno abamu bagikola to confuse kujjamu byabwe naye be straight on ekituufu kisigala kituufu kibuulira abantu kino kituufu kakati bwozze okuweereza wano oba ofune saavisi zino ensi yonna ezimanye ozze kuweereza abalokole bokka nedda abalokole n'abatali bonyumya naye si musajja musiraamu kituufu that's the service babuulire abalina amagezi bakwate abatalina bakole ki nze ondaba wano n'ebyo nno biraba gavumenti enenyumirizaamu kukiraba kituufu era heaven nja kuvaawo ekijja okuntwala okusinkana my creator nga ne musanyufu nga ndese so many camlegayers behind nolwekyo nti omwana ono eyazze wano ng'embuzi oyo anansika n'engwa nga jjajjange we yagwa nkuga nti emisege gimulinze ebweru anakkiriza ne mutwala ku muddo omulungi ajja kulya omugaati oguliko bata haji wano tetujja kusukkawo programu tugimaliririzaawo bannayuganda bakola basiibule okusooka njagala nnyo okuddamu okwebaza mukama Katonda olwakadde kano naye mubebaza nnyo management ya Salt Media okusobola okumanya nti tugasa ngasa n'okusobola okumanya nti obwongo buno tulina obugabanako n'abalala kituufu mwebale nnyo mwebale ddala okujja okusobola okukola kino naye nebaza nnyo abazadde abasobodde okukola n'okwerekeza buli kimu ne baleeta abaana wano mu Kitebi Secondary School nga bategedde nti ekibaleesezza abaana bano tibali mu mikono mirungi egya Haji Kamege ya Muhammad okufuna experiences ezijja okubasobozesa okukompitinga mu nsi ono omwana ava wano olwaleero agenda kukompitinga n'ewessomero gundi ye saakwogera amasomero g'abantu onaagogeraku nga yanekompeyalinzeeko naye nze nkubuulira nti buli ssomero lyomanyi mu bwongo lino liri bagenda kukompitinga ku national cake ekigenda omufuula ow'ekitalo bye bino byondeese mu muteekero wanaaba abikutte ensi ejja kusigala nga yalino tweyanziza nnyo tweyanze okulabika kwaffe ne Haji Kamulegeya ku Kitebi Secondary School nze ndowooza tafaalidde nnyo eri essomero lino erya gavumenti era obujulizi Haji ajja kuba abutuwa nti munnange nno baabirabye basanyuse banyumiddwa era bayize naye ekisinga obukulu n'abaana babandeetedde ate temukomaawo nammwe mujje mwogereko n'abaana bano bamanye nti obuweereza mu ggwanga ne bwe mulimu bwetaagisa bye mwayitamu ye partnership kituufu interview mugifunye nange nsabe obudde mulimu abaana baagala okubeera ba analyst nga baagala media you are role models your parents come and help me akatebe tosobodde kagula naye kano jangu oteekera etafaali gundi bugingo yajja okukasobola jangu oteekera etafaali tukole buli mugu akatebe
nandi byogedde wano naye kambireke kinsanyusiza nnyo nti ngenza okumala programu eno wadde siina wonna we natutudde ku social media nga nkitegeddeko nti tufunyeyo omuzadde omu atuwadde omwana Isaac tuyanza nnyo tuyanzeege programu tugikomekerereza wano tujja kuddingana olunaku olw'enkya for good and my country katonda abankuumire amen